Kyamanya ekyayawula Becky ne Amir. Amir yakolera Becky yakolera Amir birthday ndowooza birthday ojujjukira kuba yassaamu miliyoni 14. Mbutereevu. Mwenna mwaliyo. Ne keeki nembawa. Abasinga bonna baaliyo teri ataagimanyi. Onomo. Okitegeera. Naliwo dasaaliwo. Naweereza keeki. Okitegeera. Kati eyo pato olwagwa lyateekamu ssente empitirivu yali birthday y'omukulu Amir. Enkeera walo bagenda ku mukolo. Gwaliyo mu kyalo. Kati batuuka ku mukolo Amir yo n'agenda alaba ne Becky engatto. Bwe yamulaba n'engatto. Nambuuza engatto ezo ozigyeewa. Becky n'amugamba maama ye yazimpadde maama abannazaala wa Becky. Sali kugamina bintu bino okuba Rebecca simanyi oba kinamusanyusa nga mpulira nga mbikugamba. Nino mbikugamba. Bwe yamala okitegeera nti maama we ye yawadde mukyala we engatto. Nanyiiga nnyo nagamba maama nga akuwaatya engatto nze nga tampadde. Akugulira atya engatto nga tankulidde. Ye kennyini n'akwata essimu n'akubira maama we. N'ayomba. Mu kuyomba omwo mwe mwava olutalo. Okitegeera Becky yaddamu okutegeera ng'ali mu ddwaliro kuba yakubwa n'azirika bagenda omutwala mu ddwaliro nga takyategeera. Eyo story waliwo driver yo bamuyita Pete agimanyi era ne bwoba weetwaze Bwino nsobola yafuna omusajja yali agala okukola emikolo called Matthias Semanda of Makerere. Many know him in the industry. This guy was introduced to Rebecca by Dictator Amir to help on her issues of her Facebook page that was taken by Kasim by then. And then they started bonking each other. Akakana kafanana n'okumanya bwe bajjajjamu empale. Why? Kisoboka ina abaana. Dictator Amir got to know all of this, but the man never came in for the news. When the relationship with Matthias parted, Rebecca had no option but to say sorry to Dictator Amir, and they got along together. Rebecca then around 2023 still cheated and loved Henry, who was running her YouTube channel. Hey, kadesheza ono ya Becky oina kwata ku social media pages. Kati ani ali ku Twitter. Yetegeke sawa yonna. Anyway. Who was running her YouTube? Then the wife got to know and there was exchange of words. The wife wa Henry beyamanya nibabitambuze ebigambo ne Becky. A friend of Rebecca called Tyra told everything to Amir, but still Dictator Amir stayed and loved Becky. Bwebwavu bwetwogerako. Amir wali okyayagala kuŋŋaanya ssente za mikolo. Deposit. Bebakwendako bebakuddiza. Nebino sirowooza. A day before Namukasa came out to say issues to the public, Dictator Amir had just got to Rebecca and the photographer ready-handed in bed. Yabafi. What Twitter bamubuka. And there was another chaos as Dictator Amir chased out Kadir half naked as Rebecca ran to the boys' quarter. Kadir, who left his family and started to be with Rebecca where Rebecca rented for him in Natete, leaving his wife pregnant home in Nansana. Nezino sente. Rebecca ina sente zino zonna. Nti apangisiza n'omuvubuka ennyumba. Penning all this down to at least reach out to Rebecca because she knows all these are right. Let her stop all these since the man chose to keep silent and let go in a calm way, paying fees and hospital insurances for the kids. Thank you. That is a little bit. Bade saka savings ninga kanka saving emango abantu bamanyi okwegaana ebintu. So kati ebyo nabifunye ggulo nabadde sinawa na birowoozaako nnyo ku makyacho ze Becky yakedde kunkubira ng'akaaba ng'angamba nti Kasuku kyonna ekintuukako senga nfiira wano if I die Dictator Amir yajja okuba nga yanzise. Gegonna amawulire. So we can authoritatively confirm nti chosen Becky ne Dictator Amir no longer at ease. Namukasa wenkusangira wonna ngenda kuwa katawula akabisi onaabe mu ngalo.
ekyo kitegeeza nti you are not the queen of fake news after all. Watuwa amawulire amatuufu. Ate Namukasa yayogera naye mu interview naye nanga nti Kasuku nze ebintu mba mbimanyi bali bakyuka bukyuso oba ne bategeeragana oba ne beesootinga ne bamala ne bagandese fake news. Naye Namukasa Becky angambye gwe bakuwa Bwino sima bakusasula oyo gwoliko ne Dictator Amir kati mupepeya mutambuza amawulire amakyamu ku Becky mukaleke kakazi katu lwakuba baaba bwe biba ebituufu ani makyayinawo mukadde waffe olowooza omwana anima akyayina naye anima etambula mu kibuga kya Lukwago kino animo eri Nansana naye eri mu Kampala Wakiso anime yawe Wakiso anime yawe Wakiso okay kale byebyo nno bannange tetugenda kusobola kusukka. Rebecca then around 2023 still cheated and loved Henry who was running her YouTube channel. Kale cheza ono olya Becky oyina kwata ku social media pages kati ani ali ku Twitter yetegeke sawa yonna anyway, who was running her YouTube. Then the wife got to know and there was exchange of words. The wife wa Henry beyamanya nebabitambuza ebigambo ne Becky. A friend of Rebecca called Tyra told everything to Amir, but still Dictator Amir stayed and loved Becky. Bwebwavu bwetwogerako. Amir wali okyayagala kuŋŋaanya sente za mikolo deposit bebakwendako bebakudiza nebino sirowooza. A day before Namukasa came out to say issues to the public, Dictator Amir had just got to Rebecca and the photographer ready-handed in bed. What Twitter bamubuuka. And there was another chaos as Dictator Amir chased out Kadir half naked as Rebecca ran to the boys' quarter. Kadir, who left his family and started to be with Rebecca where Rebecca rented for him in Natete, leaving his wife pregnant home in Nansana. Naye zino sente Rebecca ina sente zino zonna nti apangisiza n'omuvubuka ennyumba. Penning all this down to at least reach out to Rebecca because she knows all these are right. Let her stop all these since the man chose to keep silent and let go in a calm way, paying fees and hospital insurances for the kids. Thank you. That is a little bit. Bade saka savings ninga kanka saving emango abantu bamanyi okwegaana ebintu. So kati ebyo nabifunye ggulo nabadde sinawa na birowoozaako nnyo ku makya ze Becky akedde kunkubira ng'akaaba ng'angamba nti Kasuku kyonna ekintuukako senga nfiira wano if I die Dictator Amir yajja okuba nga yanzise. Gegonna amawulire. So we can authoritatively confirm nti chosen Becky ne Dictator Amir no longer at ease. Namukasa wenkusangira wonna ngenda kuwa katawula akabisi onaabe mu ngalo. Ekyo kitegeeza nti you are not the queen of fake news after all. Watuwa amawulire amatuufu. Ate Namukasa yayogera naye mu interview naye nanga nti Kasuku nze ebintu mba mbimanyi bali bakyuka bukyuso oba ne bategeeragana oba ne beesootinga ne bamala ne bagandese fake news. Naye Namukasa Becky angambye gwe bakuwa Bwino sima bakusasula oyo gwoliko ne Dictator Amir kati mupepeya mutambuza amawulire amakyamu ku Becky mukaleke kakazi katu lwakuba baaba bwe biba ebituufu anima akyayinawo mukadde waffe
olowooza omwana anima akyayina naye anima etambula mu kibuga kya Lukwago kino animo eri Nansana naye eri mu Kampala ku makya Becky akedde kunkubira ng'akaaba ng'angamba nti Kasuku kyonna ekintuukako senga nfiira wano ifaidayi Dictator Amir yajja okuba nga yanzise gegonna amawulire so we can authoritatively confirm nti Becky ne Dictator Amir no longer at ease namukasa wenkusangira wonna ngenda kuwa katawula akabisi onaabe mu ngalo ekyo kitegeeza nti you are not the queen of fake news after all watuwa amawulire amatuufu ate namukasa yayogera naye mu interview naye nanga nti Kasuku nze ebintu mbambi manyi bali bakyuka bukyuso oba ne bategeeragana oba ne beesootinga ne bamala ne bagandese fake news naye namukasa Becky angambye gwe bakuwa Bwino sima bakusasula yono gwoliko ne Dictator Amir kati mupepeya mutambuza amawulire amakyamu ku Becky mukaleke kakazi kattu lwakuba baaba bwe biba ebituufu anima akyayinawo mukadde waffe olowooza omwana anima akyayina naye anima etambula mu kibuga kya Lukwago kino